Oluyimba nkulowoozaako namusindikira ennyimba zaalinga 3 awuliremu nga tusisinkanye zaali yala yabba oluyimba lwange abantu bagambe nti wakola kava kulowoozaako lwakuba maama obeera weekyanga. Andi n'omukulu gwe bayita Aziz koze ddalani Kasujja amanyiddwa nga nkulowoozaako eyasooka okuba oluyimba luno. Bwe yakuba nkulowoozaako Kenzo naye n'ayimba oluyimba nkulowoozaako. So abantu ne batandikamu embeera y'okugamba nti oluyimba lwabbibwa ate nga lwabbibwa ng'omuntu amanyikiddwa nga pulezidenti w'abayimbi omu alwanirira copyright Chali w'abasajja bangi muganda w'abasajja bangi pulezidenti w'abayimbi kitiibwa kinene nisalawo nkunoonye Kasujja otutangaaze ekituufu kyeki Kenzo oluyimba nkulowoozaako alufuna atya? Oluyimba nkulowoozaako namusindikira ennyimba zaalinga 3 awuliremu nga tusisinkanye nga mumanyi nti bw'osisinkana omuntu ow'akabi ng'akusingamu ekyo ky'okola olina omulaga ky'olinawo akuwa advise bw'olyawo akwongera bwe bityo buli mulimu bwe gubeera bwe ndowooza ozimuwa omwenyimba mmeka zaalinga 3 katapikinga mu nkulowooza kati wayita akabanga na ntegeeza nangamba naye akayimba kankulowoozaako nkaagadde zonna ennyimba nnungi naye nkulowoozaako ono kayimba kalungi neŋŋamba yeye alaka akasiimye kati newayitawo emyezi awo gyesobola kujjukira bulungi nangamba naye akayimba kano kanguze kakati akayimba ako nali nakata emabega nali nakata mu covid we nakikolera naye olwokuba nti nagezaako kapromoting olwa yala ne kagaana nagamba no kakati oluyimba olwedde bannema promoting olwaki olwobwabo nendumuguza ebyalaali era bwe nalumuguza ne ku YouTube nendujjayo nengezaako n'okulujja bwe nali ndutaddewo naye era tewaali wangi kubanga omuntu atalina amagye ayinza kupromotinga luyimba aluteekewo wanene ewagazi kati neŋŋamba no kendujja ku YouTube n'abasigadde tebakyalulina ne ku libraries we bwali nendujjawo neŋŋano nendumuguza mullo Seremeka miliyoni emu n'ekitundu azikuwa mu kashi yazimpa mullo kashi kakati yabeera nalonde akabanga nga tanaluta oluyimba owuninga oluyimba aluta otunda otya oluyimba nga naawe waluta dda zaali yala omuntu omwavu talina choice gemazima matuufu ekyo naawe ekimanyi zaali yala neŋŋamba oje nagezaako ono promoting ne lunnema owangaalira wa naki ekyalemesa oluyimba olwo okukuba oluyimba lulungi yala ekyalemesa oluyimba okukuba promotion yabula nga siina mpuushingako sisobola kwepuushinga kubanze nyina kitone nengezaako obusobozi bwange nga buki kabutono zino sente okkiriza otunda oluyimba ng'olina ekizibu ng'oyagala promotinga nnyimba ndala oba naawe tewalina choice bwavu bwe bwakuleetera ekyo kyenyinza okugamba yala bwavu mullo omuntu omwavu taba na choice kino kyenawulidde nti oba yakukubiddeko ng'agamba ogambe bannayuganda nti wakoze cover is it true era nzaawo kintangaazeemu bulungi essimu ekukubirwa ng'oluyimba alutadde n'olwo nga lutambula okuva ewa Edi yali egamba ki kati oluyimba baluta simanya ani yaluta olulwo erwange era neewuunya nagezaako n'okulwana ku makya neŋŋamba no nga babyesindikidde ne nga bannanga ate buno oluyimba mulugjeewa buli wamu wali waludiriitingayo bwonna we nali ndowooza ate tewaali wangi jjukira nali ndutambuzza katono kuba saayina busobozi nengezaako okuba amasimu ne baŋŋamba gundi yalutadde ne bagamba stopinga oluyimba nalutunda temuleeta bitawaana kyali toleeti nga sisobola kiremesa kati nendowooza nti buladi wange ajja kujja ampita ngambe nti jangu okirialinge eya ti oluyimba walunguza kuba baali batandise okugamba nti yabba oluyimba lwange
ene ngano kati neninda kolo ye angamba Azizi jibaye ogamba abantu nti oluyimba wakola ki walunguzanga nange kyenwanirira ate bwe yankubira kasimu nangamba abantu bagane nti wakola cover nenda banga bangamba abantu nti nakola cover olwo omwandisi w'oluyimba yani abali ludda wasoko ndiremu abawali Lwaita abataliyo lwaita abavuddewo kyokka nange nnoonya recognition ensi kuntegeera nti Kasujja Azizi muwandiisi wa music ate muyimbi kakulumamu nnyo era nenda banga tekakola neŋŋamba mwana olwo ate mba nkutta obwongo bwange Mukama bwe yampa nembwegaana mba neeriddemu olukwe nentufu nekinemerera okukola okuva ku simu wakkiriza oba nga kugambye gamba nti wakoze cover nawuunanga buwuunyi nawuunanga buwuunyi bwe yava ku simu nenkola decision nawuliranga amaanyi gaŋŋa tosobola kukola kintu ekyo kati gwobeera oli ludda wa kubanga bwewandika oluyimba omusajja ow'amaanyi nga Eddie Kenzo ana omusajja mulungi bannanga abantu temutwala ebintu bino bubi n'aluyimba ne lukuba kitegeeza bw'avaayo n'ategeeza ensi nti olwo Kasujja Azizi yawandika oluyimba luno era muyimbi ayimba bw'ati olowooza opportunity sinene nnyo opportunity y'amaanyi olaba nange embeera eyo neŋŋamba kale Eddie Kenzo addemu olwange very good kati nakisobola kuvaayo okweziika kuba bw'ogamba nti wakola cover oba toliiwo kibayita okukola cover okimanyi mu music kyeki kubanga oluyimba waliyo original oli n'agikolamu kakava otyo kati ate nga nze kuliyeta waalwo olwo kati oba wekasuse mu ntaano ekyo kyekyaleeta obuzibu olunaku lwe yagula oluyimba lwo mu bulamu bwo kyekyakugiramu mu bulamu bwo okubayinga amagezi go omusajja nga Eddie n'agaagala nawulira bulungi nnyo era namanya nti byenkola bya ddala byenkola bya kabi era neninda nenga bwanaaluta ensi egenda kutegeera nti yenze abamujjonkera obawa bubaka ki abamujjonkera ate mwabo ssebo nno mulimu n'abayimbi nze kinjagala otereeza kiri kimu Eddie Kenzo teyabba luyimba lwange olwankulowoozaako oluyimba nalumuguza wabula nali naluta before naye ndowooza nti bwe ndutunze ndujje buli we naluteeka luweddeyo ekitaali kituufu simanyi yalusigaza simanyi yasigaza kopi kati kyobola bazitambula bbiri bagamba Eddie Kenzo yabba oluyimba lwa Kasujja Azizi nedda so can you perform nkulowooza no sisobola ddu performinga nyimba kyendala zo mpitirivu obungi menyerayo nga ttaano nina Mudalizo nina Queen nina Katonda oli nina Laavu Njirina nina Uganda ni Queen nina Omunaku nina Wabitegedde nina Eddie Kenzo alwanirira copyright era ye president w'abayimbi mu Uganda olw'okuvaayo n'agamba alwanirira copyright ate ye yabbye oluyimba kiki kyosobola okkiriyalingawo era kiki ekikujjira mu bwongo mu mutima gwo nti alwanira copyright yabbye oluyimba oma alwanira copyright atobba oluyimba lw'omwana njagala okkiriyalinga eyo ensonga ekyo kyo bamwogerako mu bukyamu tabbanga ku luyimba nkiddamu ogwokubiri Eddie Kenzo tabbanga ku luyimba ekitiibwa kyakisigaze wabula nze kyembadde njagala enso etegeere nti oluyimba nzinakolaki zinaluwandiika ensonga lwaki nagaana kiri ekyokuŋŋamba nti nkole cover naye ng'oluyimba nalumuguza wabula mu kulumuguza nali naluta ne lunnemu okukola kyokupromotinga olwayala nennwana okulujja bulo naluteeka kubeera tewaali wangi nendowooza lukoze eki luweddeyo so byenyinza okugamba byebyo talk about nkulowoozaako good lyrics engeri gy'oflowingamu byonna birungi wabbeesinga ku ki nkulowoozaako waliwo kyali wange yalina girlfriend we naye nga amupolooto okumanyi kukwana nga biganye kati nandiramu naŋŋamba akawala mwana kaganye kati nekinkwata mu bwongo kati ebigambo ne bijja bwe nakifumitizaako ebigambo manyi omuntu nga oli kulowoozaako lwakuba maama obeera weekyanga kumisinga nnyo kinnuma lwaki oba ogaana obudde bw'ekiro
sikyebaka mbeera nekyusa yali teyeebaka nga beera yekyusa so ebisiga nencreating oluyimba teyali kunze nze enyimba nziwandiika olumu okusinziira ku bakyali bange olumu okusinziira ku nze olumu okufuna obufunyi ekirowoozo so Eddie Kenzo teyabba luyimba yalugula wabula nze kyembadde njagala recognition ebadde genda bange ebadde tegenda kumpeebwa kuba ne mu audio teyanjogerako si bulungi kati awo nabadde nyina okuvaayo ndaga abantu amazima okuwuliriza mu nnyimba zo just akuwa advice oba wali oyagala kwekukula byonna nze namuwa byonna nga kyampa kyentwala kuba maanyi wakabi nnyo namuwanga kyonna kyampa kyentwala kuba ne wobeera gwe ng'osinkanye katugeze oli munnamawulire oloni si bwe kiri kati wali wakabi mumawulire naye nsuubira waliko nga tonnaba kubeera wakabi mumawulire nga bw'osinkana wamawulire owakabi tewayagalanga kumwebuuzaako ku ideas so nange kyenayagala naye kyansanyusa okusooka kwe kunzikirizaamu nti wakabi mu ekyo so nali njagala jja era akyogere ne mu luyimba kuba kati oluyimba olwaffe lwakoze kusomezebwa kikosanze mu kusomezebwa kungi anti omuntu kati endonge n'ogiraba omuntu nga tonnakuba anti omuntu atanakuba mundu ng'asula n'enjala n'agisiiba asula n'osula mu myala talina waayogerera ne bwokola oluyimba nga lulungi nga terunayitamu era ensi tekulaba ne bwotwala ku tv tibalukuba kwegamba obaako ekintu ekiba kibisse omuntu nga tannaba kuba kyafuuka ensi temulaba nga ne mubalala toli so muli oba oli era ng'amaanyi ogawulira gonna naye nga mubalala toli biki ebikyusa okuva wewawandiikira Eddie oluyimba oba kale Eddie kuva lwe yasiima kuba omukulu yasiima busiime n'agamba lunguze biki ebyakyuka mu bulamu mentally nze nga nze omuntu nakyuka ne ntandika okufuna positive thoughts kitegeera kate bwe nalabye ng'oluyimba lubambye ne ngamba ya Kenzo kati bw'ava nategeeza abantu nti Azizi Kasujja yawandika oluyimba luno ate ayimba bw'ati kuba siwandika bwandisi nnyimba infact nze nnyimba okusinga bwe mpandiika ge mazima tolaba nti nawandika nkulowoozaako oluyimba lulungi naye nnyimba okusinga bwe mpandiika nungi naye abayaye bagita baleeta emirerembe so kyekyo njagala okiryalinga teyabba luyimba wabula ekyabadde kinnuma ekyokungamba nti nveeyo nkole kava nveeyo njogere nti nakola kava olumba neeriddemu olukwe 5 ekyo naawe wandikikoze gwe wandikikoze gwe amaanyi gange wandikikoze obugabo obusembayo Kasujja Azizi n'endongoyo endala bagisanga wa omuntu adeta kumanyi leero ekisooka ngenda kuta oluyimba mu kibuga buli omu agamba Kasujja oyo gwe babbidde oluyimba Eddie Kenzo ekisooka ngenda kuta oluyimba officially olwa Kasujja Azizi era mululinde you will never and ever perform nkulowooza ndayira Katonda yanteeka wano nze siri muyaayi ate byonna byenkugambye temuli bulimba oli musajja ki mukkiriza mu ndi mukkiriza era ndi musiraamu siri olimba nkulowoozaako sijja kulupafominga oli mu kisiibo oyogera ane ekyaka nkubuulye nkulowoozaako ezo ezimu ku nnyimba ennafu nno ze nnina Katonda wange unafuya luyimba lw'omusajja nedda siri mukulu nafuya nze ensi ebadde tempa bwi matu naye loni mumpe amatu yimba gamba bye bituufu mujja kulira ennyimba nkulowoozaako oluyimba lwa bulungi naye kunze zezimu ku nnafu zensobola okukola nezenninawo sofa ojja laba bangi beeyita bavairo bangi ne beeyita baani bangi ne beeyita baani gwe lwaki wasigala ne Kasujja Azizi ng'erinnya ery'okusiteeki kubanga nze nzikiriza nti kitaawo ne nnyoko bwe bakuzaala bakutuuma amannya olw'ebigendererwa ebirungi mama tayinza kutuuma kulazi kulabe nga ddala akwagala kubanga oba ogenda kubonaabona kati amannya ga Kasujja erinnya lya Kasujja tuba tweddirange kulazi kulabe kati mama ayinza okutuuma kulazi kulabe kati ago amanya bazadde bange bagamba ekisooka erinnya Azizi
Kasujja mukulu wa kika oyo ye mukulu w'ekika ky'Engeye yajjanjabanga kabaka omusujjira nga bwakwata kabaka omujjanjaba omusujja gugenda kwolwo kati erinnya amaanyi gaalyo gategedde Aziz kitegeeza powerful respected beloved kati oyinza otya okujjako amanya malungi ngaaguwetuumaani tewali so sobola gakyusa omusirikale ate akola ki kyekyoloni kisibo kikisa kitya si bubi ebintu byonna nga bya Katonda tebimenya kasita obeera nga oli mukkiriza sikirinaako buzibu n'okuggwa nambadde saakigwe kubanga tukifunamu bingi kibulayo wiiki ng'emu so musiramu muno ali eyo bamujjonkera bamuvuma komenti zonna zivuma Eddie kyankuteko by the way ninga kankunoonye fubanze kenyinza omeyala agamba mbu nange nga siri sure nti oluyimba musajja ayinza okuba yalugula naye nga baagala kundyamu maaso ninga akantuukire wennyini eyetukidde tanywa matabangufu nedda oluyimba yalugula naye nze waava kannabe oba nnabe kiri kyogga nti ŋŋambe nti nakoze kava amaanyi gange mba neeriddemu olukwe ffe tuvudde mu bradi olaba tuli baggeto yuuti tubadde mu site ebbanga lyonna nga tusula mu myala sijjukirayo TV yaluzannya kubanga nagezaako kutambuza ku TV ate mmeka ndozanga 2 kijja kuba violence sigenda zimensioninga kubanga nezigaana ebintu bya Uganda byayonooneka muloni bw'oleeta akantu ne wakaba kalungi olina okubeera nga okeekasawo tereza embeera kati ate ffe olina okubanga ngazi naye nga bw'omanyi omuntu atannakuba eba yagaziyedde akategedde akantu ako kati ne lunemerera mu mbeera bwekyo naye kirungi kati Kenzo bwe yaluyimbye lwakoze genda kuta oluyimba nga tumaliriza wiiki 2 okuva kati ngenda kuta oluyimba wiiki 2 oba toluddeyo ng'ate kati wooli abantu bakuwadde amata mba nduddewo nyo sisuubira nti mbaddewo ekirungi tekirwala ate kati abantu bategedde ki obusobozi bwange ndi gaye asobola okukola bw'ati nze ekyo omanyi kankuwulira management bya management sijja byogerako sijja kugaa nti njirina aba sigirina kubanga ekyamazima ekyo sinnaba kikonfaminga waliwo abakupolo kikonfaminga obugambo bwange obusemba nze nsaba buli muntu ali waggulu akkirize obusobozi bwali wansi senga bubeera bweyolese ekyo kyenjagala kyokka kyensaba nti gwe ne bwoba oli wakabi mawulire loni kkiriza omuto aba alina ddala kyakola nga kyakabi waba takirina bireke naye bw'ozuulanga nti alina ekyakabi kyakola kkiriza ensi etegeera obusobozi bwe bwemugatta amaanyi mwenna muwangula buli omu yeetaaga munne ate tofiidinganga mu munno nga gwe tomuteekayo eri kumutegeera kibanga producer kukubira luyimba nateekamu logo ne bakubuuza ani yalukuba n'ogamba nti oluyimba oluna lwekubira kiba kikyamu Aziza agenda kunzita nzoro engineers official abali ku BBS Telefina embozi wajibya ku BBS Kawunya mu 36 tegenda ku mutimbagano gw'ekitimba kya BBS ogenda gisanga yo na mbojuvu nabo Fax Media Uganda namwe so gichekinga ko botagisanga ku YouTube ne TikTok eberayo nze engineers official abade Azizi se Kasujja